abazadde bamulekera ensi emugabane. Kati tuli ku buzibu bwe mutamanyi nti tudiringa n'embizi gye tutamanyi ani agizaala. Rama ku bunaku bw'oliko enendiga singa yambala sikaati nga ne tiketi yusiba n'abaana tebamanyi nnaku yaabwe mwenze kambabuulire. Ebya Rama Maziga Merere ono wetogera olambwe agamba nti buli mu matigambu abaana banup abaana bapopawa bamwereza obaka obutisatisa jokera ono yavuddeyo mu katambi kennakuleetedde ngenda kakupulengira mu katini awo mu maaso nga avuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kati akana katambi olwagudde ku baana ba struggle ono bagambye bagenda kubanga bamuyisamu eggaali wonna we banamulabira kakana katambi akalese emberebeza kati maaso ngenda kupulengira ye kenyini ng'agamba obulamu bwe buli mu matiga bitiisa bikaabya. Nkiddamu Kyagulanyi alinga akapama. Nja kusabira no ka video kano kapeleka like mpendoozayo ate ku message Rama Masawa agenda kubanga abyogera agamba nti obulamu buli mu matiga obulanga bino yaberetedde nze bwe ndowooza naddala okusinziira kwa akatambi akatambudde ennyo ku social media ng'avuma Bobwen ebisongovu Masawo ate nja kusaba nti video bw'oba tewagirabye wansawo weeri video ze twakoze ejjo video ndowooza ey'okubiri osobola ogikebera ku Rama nga ayisa mu Bobi Wine eggaali eyabadde enzibu ennyo abaana bano kutuka okubanga ono bagambye anti wamulabirako ate okujjako nga afunafuna ba police wabulanga ye bajja kubanga bamuwerawo ebibye kati awutalo awelutuse wabulanga omukulu ono awadde Rama amagezi gasaana kubanga atekinga serious pedoozayo mpa ne ka like kweyo ensonga kubanga okuva ku underpant okuva ku pule ku baafu ku kitanda ku ki ebifaananyi ebyo byolengera oyo yali girlfriend we era nga bw'atyo bwe yamuwerekera ku kisaawe entebe era nga yali love etagamba kati oyo naye yavuddeyo n'akaaba amaziga aga julujulu kati nno ebyo kwali ku social media abantu bagamba anti byebimu ku bisiraani ebisumbuwa Rama Lusania kati kkiriza gaana anti ate omukulu ku airport nga bwe twabalaga wano olunaku lwe bamudipotinga yakomawo n'ekijujulu ekirala ate abantu ne bagamba ate omukulu akoze ate bwe batyo nno bwe bagenda n'omukyalo oyo era nga oyo mbu naye ayinza okuba gegamu ku maziga agasumbuwa Rama abantu bakyagenda mu maaso n'okubanga bawa endowooza waliwo omuwala wali ku mukutu gwe yavaayo n'akola ka clip ng'agamba nti Rama yakimukola bwe yatuuka ku kyeyombu yali yamuteramu ne kasente akasobola okubanga oba oliawo okamutambuza kati maasawo naye ojja kukkiriza anti y'omu ate ku bantu oba oliawo abatali on the right wings n'omukulu Rama ate okuva wali ku app ya TikTok kati kkiriza ate omukyalo oyo ajja kuba ambyasawo abyeyogera tujja kuba nga tumunoonyako ate asobola okuba nga tunyumiza wabula nga ye bigenda maaso biraga nti ono kigambe wambu yali alina enteekateeka nnyingi nnyo anti ne mu kasente ako okukafuna okugenda wali mu ggwanga lya Kata Rama yali ate ataddeko akasente katini akasinga kava wa mukyalo oyo girlfriend we akakyala ako kolengera ate oliawo kamukolera by'amaanyi nnyo kati mbu omukulu yatuuka eyo n'akeerabira n'adda ku bibye n'atandika okubanga akakalabya ensonga ze kati ebya Rama byo tebigenda kubanga bigwa malojja wabula nga ye ngenda kubanga nkuwa video ate ezongera okubanga ziraga ate ono obulamu bwe lwaki bufuuse bwe buti mu maaso awo katini ojja kukkiriza nti ate eno information gy'olina okubanga ofuna ono Konda Boy UG. Rama ku bubi bw'oliko yusi Katonda yakubulesinga n'ekikolimo tuli ku kizibu kye mutamanyi ekyabazadde okutuzaalira embizi bw'atyo omukulu agamba nti Rama ebizibu ebisinga gwe obyesombera tosobola kubanga obeeraawo n'oyagala okubanga ovuma abantu abatakuliiko anoloza nti gujja kutambula n'emirembe Rama oyo abadde avuma Bobwen okumala ebbanga naye nga ate Bobwen tulowooza nti ayina kye yali amukoze era tekisoboka ate n'okumanya kiyinza okubanga ate si kyangu kati omukulu oyo ebigambo ebyo olumu bw'ovuma bisobola okubanga bikuddira era kkiriza gaana anti buli omu ajja kusasulira oba oliawo ekibi ekyabakoze Rama mu busungu bw'ayina oba okumugoba ku mulimu yasizewo ate ayambale naye nga bwe twogera ye obulamu bwe yakigambibwa nti buli mu matiga era antegezeddwako nti ne kazigo oyabadde apangisa wano takyaliwo nti waliwo omukyala we okusinziira ku message n'obubaka obwamuweerezebwa abaana aba People Power anaddala ku mikutu egy'enjawulo era nga ono bw'abadde ayogerako naffe Masawo ojja kukkiriza ate katini anti musajja wattu obulamu
bo si bulungi. Kati ninyo omama ono akyayina bazireka nga zitaayaaya. Ompulira nze bwe nvaayo, am one of those few people avaayo n'akugamba nti gundi muyinako obuzibu andi wabeerawo ensonga lwaki nga kiri ekivubuka we nabagamba yusinze nsooka n'entunuulira omuntu reasoning capacity ye eri etya, biki byayogera, yeeyisa atya, oba ontegeera. Kati ono omwana problem gye tulina nti bazadde be bamutulekera, like oba bazadde bayo gye bali oba tebaliyo oba banyumirwa ono omwana byakola, I don't know. That is why ijjo nabagambye nti tosobola kukola fujjo ku bantu, tosobola kuwemula bantu, tosobola kuvoola bantu n'obeera public nuisance n'olowooza nti Katonda asobola okuleka ogende bw'otyo. Never. Ontegedde? Nyina ne interview gye ndabye ne ngambira ddala such fools, such goons tebalina right eyogera na ku social media. You see, buli wobeera awo ng'oli mulenzi oba ng'oli musajja nga buli kimu bakusondera kisondere, you have no right. Toyina right n'emu eyambala nampale. By the way, you're supposed to put on a skirt. Kati enendiga senge eyambala skirt kubanga okuva ku underpant, okuva ku pule, ku baafu, ku kitanda, ku ki nga ne ticket. You see, bana tebamanyi nnaku yaabwe. Mwenze kambabuulire, nze waliwo omusajja omwe yangamba nti abaana abanaku be basinga okukola effujjo ku ssomero. Nali mpakana ko lwama ku bubi bw'oliko. You see, Katonda yakublessinga n'ekikolimo. Oba ntegerekese bulungi. Katonda yagenda n'akublessinga n'ekikolimo. Lama ekikolimo ky'olina nti wagatta buli kibi kyonna. Omanyife Katonda yatwawulizaako ku bibi n'amanya nti okay, ono talina mpisa naye kamuwemu kasente, ono si mulungi but amanyi okwogera, yasoma amanyi okwogera ku luzungu, nti oli mubi nnyo naye yamuwa kabina. Okyengera kyentegeeza nti yagenda atwawuliza mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti, omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa? Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 075 887 15 15.